Kaweefube w'okuwandiisa abantu abagenda okufuna obutimba bw'ensiri bitundu bya Kampala leero lwayingidde olunaku olwokubiri. Kaweefube ono agendereddwamu okufuna omuwendo gw'abantu omutuufu abanaasobola okufuna obutimba bw'ensiri. Olwaleero tutuuseeko mu bitundu by'e Nakawa era eno abantu baaniriza enteekateeka ey'okubawandiisa. Eno abakulembeze mu kitundu nabo tubalabye nga beenyigira mu kkunga abantu baabwe okwetanira okwewandiisa kuno. Nkubiriza buli omu obutaleetamu mampaati. Waliwo ku mmwe abalina amampaati nti togenda gabana bya gavumenti weesobolera naye ate nga n'obutimba tosobola bugula wuwo. N'olw'ensonga eyo jangu otandika okwewandiisa. Yakulira ebyobulamu mu divisioni y'e Nakawa ategeezezza nga bwe basuubira okugaba obutimba mu maka agasoba 9,000 mu kitundu kino kyokka. Bo abatasuula muno tetugenda abawandiika, tuli kwabo boka abasuula mu Nakawa. Ate tusuubiriza nti maka obungi bw'amaka ge tugenda okutuukako basuusa mu 9,000 mu 600. Obutimba obusoba mu kakadde kamu n'ekitundu bwe busuubirwa okugaba mu bitundu bya Kampala okusinziira ku bakulu Minisitule y'ebyobulamu. Abantu mu Kampala estimatinga nga miliyoni 3. Kubanga obutimba buno eno campaign eri kugaba katimba kamu ku bantu 2. So meaning ge batugaba obutimba miliyoni mu kitundu ku bantu miliyoni 3. N'ekirala buli treated bulina insecticide repairinga mosquito. Okuwandiisa abantu mu Kampala olw'enteekateeka eno kukomekkerezebwa ku lwokubiri lwa wiiki gye tutandise leero. Okugaba obutimba bw'ensiri kwatandika mu mwaka guwedde era nga butuukidde olwaleero ng'abantu abali eyo mu bukadde okwetooloola disitulikiti 19 be baakaganyulwa mu nteekateeka eno. Suhel Mugabi, NTV, ku ssaawa emu.